put forward. Abantu mukulu moderator ekintu kya Iro bakitegeera bulala. Iro y'omuntu akuyuwirawo omubiri. Mu bubi oba mu bulungi. Nobeerako nikyoba okoze eki kimuba mutusseeko. Naye ate twatuuka abantu bano bayonoona olunaku lw'abayiro bakube nti baleetamu bali abayekera abagoba gavumenti eyali nga erondeddwa ne bakiteeka mu mbeera nti yakugaba middaali mu biseera ebyo, so ekintu ne bakyonoona bwe batyo. Naye Iro oyo omuntu ayuwirawo abalala omubiri. For instance, abaana bali kujja omuliro n'oyingira mu byembi naawe ne gukwatamu ne gutwala mubeera ki? Obeera Iro. Iro yandibadde kati bano aba celebrating the 3rd June abagenze na Mugongo. This was the right time to celebrate abazira baffe mu baki abafiirira ddiini. Omuntu akuyuwirawo omubiri. Iro kyovola ono Abdulaziz agenze n'afutafuta bubi muganda wange Abdulatifu ogambe ti Kyakulanye Iro. Kyakulanye Iro. Iro mu mbeera nti ye omuntu yayuwirirewo bannayuganda abanyigirizibwa omubiri. Nagamba bannange ffe bano abatutuute mu maaso emyaka 35 batuubye nnyo, babatulugunyiza nnyo, bababonyaabonyeza nnyo. Eno lyekuba eddungi lye tulina okukola ki? Okukwata. Ali amanga Heroes. Naye ate kyanaku olaba omuntu ali kukulira olunaku lwa Iro mu ggwanga wadde bamuwadde ebitiibwa byonna naye ng'ate alina emisango mu kooti. Aliko ekiwandiiko bakuntumye mu kooti. Era ekyo kintu njagala Abdulaziz badde akiwulire bulungi. Oli Iro. Oli ku celebrating olunaku lwa Iro gw'omukulembeze. Naye ng'olina ekibaluwa kya kooti bakuntumye. Bakukwagala mu ki? Mu kooti. Gwe tobeera Iro. Kyaki? Kyakuba amabaati. G'abantu abanaku ogwe tobeera Iro. Era toziri suppose na kusemberera awali kumpi bali celebrating aba Iro. Waliwo ne Iro yabba akalulu. Olide. So ekyo kyabadde bwe mbe nti mu mawanga agategeerekeka. Eyo gundi badde tasembera n'okubeera okucelebratingira wamu abantu abaki ba Iro. Nebeerayo gundi muganda wange aŋŋambye nti NUP mala tukolera mala bikyati mu joining by the way okube nti abantu bano balina emitima emibi. Naye abantu betwandibadde nga tutwalanga Uganda nga ba Iro ba president abali ba Uganda. Mwaso abalwanira okuleeta ki? Obwetwaze mu ki? Mu nsi yaffe. Era be bandi bado batubayo emidaali naye n'emidaali si ekikulu. But we can take a day nti olunaku lw'aba Iro we remember abantu abatwanira independence. We take a day. A Iro, my father, my dad, my brother, my gundi, my auntie, my uncle ambeede mu kino. Iro yo muntu akuyuwiddewo ki? Omubiri mu mbeera etakola ki? Wova ne mukatonoonye mudakemu State of Nation Address. Yes, mateeka alina okuba nga akola ki? Ayogera eri eggwanga. Naye ebintu byayogedde emyaka 35 nze ndaba ekyanjawulo kyova olaba. I don't take good kuba nti mpuliza Museveni nga ali kukola ki? Ali kwogera. Kuba tewali kipi ekigenda kukola ki? Okukyuka. Tosobola kuŋŋamba nti Bannayuganda obajje mu bwavu olikuba ssente zigenda kubagaagawaza. Naye ate gwe mu olyanyo okusinga okubisaamu ekyamaanyi nnyo okusinga kyowandibadde ng'owa omulala okukola ki? Okwedevelopinga. Ekirala tosobola kuvaayo ngenda kwogera eri sobola kubeera omukulembeze agenda kwogera eri eggwanga ng'abantu bennyini bentwala bonna bali insecure, omugaaga n'omwavu. Omwavu teyeebaka kuba yasuze enjala. Omugaaga teyeebaka kuba omwavu takoze eki teyeebase. So eggwanga eritambula bwe lityo tosobola kuwuliriza nti waliyo speech gye nnina okubatwala nti kati omukulembeze ogenda kwogera ki? Ng'omugaaga tali kwebaka lw'embeera eriwe nti omwavu takoze eki teyeebase. Omwavu teyeebase lwakuba nti takoze eki talidde. For God and my country I rest my points.